Museveni yagaanye okuteeka omukono ku bbago ly'etteeka erimanyiddwa nga Income Tax Amendment Bill nga lino lye livuddeko obulwa oluvannyuma lw'ababaka ba Parliament okussaamu ekirowoozo nti bakomewo okusasula emisolo ku misaala egyabweko n'ensako. Omusolo guno gusasulwa buli muntu yenna akola ng'afuna omusaala okutandikira ku nsimbi ensaamusaamu. Kakati ababaka mu Parliament babadde basaze olukujjukujju nga baagala bakoma okusasula emisolo gino olwo bo ezaabwe ensimbi zibeerenga bazifuna bulambirira. Mu bbago lino era bateekamu abalamuzi nabo bafune ensimbi zaabwe awatali kusasula misolo gyonna. Oluvannyuma lwa bannayuganda okwekubira enduulu ey'omwanguka eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olwo n'agaana okuteekawo omukono ku bbago lino okusobola okufuuka etteeka. Ebibiina by'obwannakyewa leero olwonna bisiibye bizinagudigudde anti bifunye obuwanguzi ku nsonga eno. Bano bakulembeddwamu aba Civil Society Budget Advocacy Group bayita CESBAG ne bannaabwe mu kisinde kye kimu. Bano bagamba nti eggwanga lifiirwa obutitimbe bw'ensimbi ko n'ensimbi nkumu ddala mu ngeri nnyingi nga Agnes Kirabo bw'annyonnyola. Tuli basanyufu nnyo okugabana ne bannayuganda okuyitamu mmwe bannamawulire essanyu lyaffe n'okwongera okunyweza ebigambo mukadde waffe President bye yatadde mu buwandiike ng'ayogera ku nsonga eno. Ensonga eno yagyogeddeko mu bigambo bingi naye kino ffe tukiraba nga kyangu. Ffe ng'ebitongole bye bannakyewa tulowooza nti lino ddoboozi ddungi na kyankizo nnyo President kyakoze eri eggwanga lino. Twetaaga ensimbi zino era twagala bannayuganda bonna basasule omusolo gwabwe ng'ennyingiza yaabwe bw'eri. Basitule ekyo kyokka bambi kye basobola okubinikibwa okusinziira ku nnyingiza yaabwe. Bano bagamba nti ensimbi Uganda zeefiirwa mu bintu nga bino ebikolebwa abakulembeze y'emu ku nsonga lwaki ebintu bingi biremwa okukula mu ngeri ez'enjawulo. Agnes Kirabo annyonnyola nti buno buwanguzi bwe bafunye bwa bannayuganda bonna. Parliament eteeke mu nkola eripoota eyakolebwa akakiiko ka Parliament emabegako eyagamba nti wateekebwewo kitongole ekiteekateeka n'okutunula mu nsonga y'emisolo egy'abakozi ba gavumenti bonna walime kubeerawo kyekubiira nga abakozi ba gavumenti nga bammemba ba Parliament n'ebitongole ebirala byo bikola nga bwe biba byagadde. N'ekisembayo nti twagala nnyo gavumenti eyongere amaanyi mu kitongole kyaffe ekikuŋŋaanya omusolo okusobola okuziba emiwaato gyonna butufiirizibwa ensimbi z'omusolo. Obuwanguzi buno bw'amaanyi nnyo eri ebibiina by'obwannakyewa mu kulwanyisa obulyake obuli bw'enguzi obukenuzi okusingira ddala mu bakulembeze. Babadde bagufuula muze nti buli Paalamenti empya lw'erayira ng'ababaka bano beeyongeza omusaala n'ensako ez'enjawulo ekintu ekirudde nga kisuzumbya bannayuganda omutwe ko n'okukosa enteekateeka y'eggwanga.